Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi mbabuzaako mwenna abalabi ba Tawira Radio Tawira TV. Amanya n'eddoboozi omuzira nkima muzukulu wa Mugema atudde awo bbira Busiro Nagawa Mariam. Nze ndiwo okubanga ate nkuweereza programu eno era mbajjukiza programu eno abatuteekamu ensimbi be bannaffe abasemu shipping company nga bano basaabaza bintu kugenda Uganda gwe wenna alina ebintu biwes babasemu shipping company bajja kuba bakutuusiza ebintu mu butuufu bwabyo obulungi. Tusinzidde mu capital city wenjogera ku capital city mantegeeza Abu Dhabi. Tawira Radio TV tubaleetera ku bantu ab'enjawulo, ku bantu banna business bana Uganda bannaffe nga babeesinga wano mu UAE ne babeerako ate nga basharelingako naffe business ki ze balina, byamaguzi ki bye balina, bintu ki bye balina. Olunaku olwaleero ndi wa mukisa okubanga nsisinkanye omu business woman wano mu kibuga Abu Dhabi. Nyabo nsanyusa okulabako. Nange nsanyuse nyabo. Weyanjulireko omulabi wa Tawira Radio and TV. Amanya mpitibwa Stella Najero nga nsinziira wano eno mu kibuga Abu Dhabi. Ndoza ngenda kubanga mbanjulira byenkola nga mukyala Mariam ayogeddeko namo. Alright, tweyanze go mukyala ono leero mulese nti alina ye lwaki nkwogerera lubaale w'omulamu tasamirirwa business kijja okuba abannayuganda. Olwaleero nze kwanjulira abantu baffe abannayuganda abali mu Abu Dhabi nti tuleese ekintu kaŋŋambe nti buli omu oba oli awo kyabadde alindiridde kubanga akaseera kayiseewoko nga abantu baffe bafunamu obuzibuzibu okufuna ku bintu ebiva ewaka okusingira ddala emmere embisi. Nja kwogera ku matooke, akawunga, ebintu ng'ebyo sinakindi nga balinamu oba oliawo obuzibu okubifuna n'ebbeeyi bwetyo. Ofunze waguddewo dduuka kuba ebyo ebintu bibaddemu naye nga abantu babitundira bbali oluusi mu nju zaabwe, oluusi si mu bifo bya lukale. Tugambe nti obudde buno waguddewo dduuka, waguddewo wholesale, waguddewo supermarket yabyo. Kiki ekituufu kye waguddewo? Ekituufu kiri nti abantu baffe abasinziira mu kibuga ekikulu Abu Dhabi twabaguliddewo edduuka. Baliyita batya? Edduuka baliyita Kampala Katale foodstuff. Kampala Katale foodstuff trading nga lisangibwa ku Hamdan Street behind Wendy's near Russian Embassy. Enyabo. Okay, biki bye muyina specifically emmere yonna eya Uganda oba mulimu ebintu ebimu nga bye mubeesingamu nti bino nebwe biti tubina oba byonna emmere ya waka? Mbadde nsaba nnyanjulira abantu baffe era n'okwongera obbategeeza nti twabaleetedde edduuka nga litunda buli kintu kyonna ekiva e Uganda. Kuteekako amatooke, akawunga, leta royco, ebijanjaalo, mpozi kye nandyagadde okubajjukizaamu okusinga n'omulamwa oba oliawo omuntu yandyebuuzizza nti lwaki musazeewo okuleeta edduuka ly'Abannayuganda eritunda emmere. Mu kino objective ya Kampala Katale oba kaŋŋambe omulamwa oba ensonga lwaki twasazeewo ne tugamba abantu baffe katubagulirewo edduuka eritunda ebintu ebyo. Lwa nsonga nti tubaddemu n'okutataganyizibwamu okusingira ddala n'ebbeeyi y'ebintu ebyo. So nga omulamwa gwaffe ogusinga okulaba nga abantu baffe tubawa ebintu ebiva ewaffe Uganda ku butaka ku bbeeyi ensaamusaamu. Omuntu yenna gyandyakoze eki gye yandisobodde okugeza ebijanjaalo. Omuntu wabanga azze tumupimira kilo ngeri mupima ne minzaani zino nga ze tupimisa e Uganda oba bino bijja bipime? Nedda, bijja nga si bipime era tulina mwe tubipimira era omuntu bwajja n'atugamba nti Stella njagala kilo y'ebijanjaalo tusobola ogimupimira. Wajja n'atugamba nti Stella mbadde njagala koota y'ebijanjaalo oba half naye tugimupimira. Stella, ebisale biyimiridde bitya kuba abantu bamuga Katale Kampala kati abo baseera ebisale biyimiridde bitya naddala ku bintu bino?
awo kansekemukko kubanga omuntu alina kubimanya nga azze ku dduuka. Nedda nja bagamba lwa nsonga nange nze omu abaddewo wano eno sijja kulimba mbaddewo kebbanga mu kifo especially mu Abu Dhabi nange era mbaddengawo nga ngula ebintu bino eno. Obuzibu bwensinga okusanga ebintu ebyo kulaba nti ogenda n'ogamba nti njagala ebinyeebwa nobanga osobola okufuna let's say ebinyeebwa naye nga like biri ebbeeyi yaki ya waggulu ddala. N'ekirala kyenjagala okugamba abantu baffe nti bw'ojja ewaffe osobola okujja n'otugamba nga bwe nkunyonnyodde emabegako nti ne weebanga let's say ayagala kiro y'ebijanjalo ku kiro eyo ng'agamba nti bampimireko koota oba haafu tugipima with legitimacy ng'ekintu kiwera ng'ebijanjalo biwera kiro ng'ebijanjalo biwera haafu omuntu n'agamba nti yes ndi waka mu dduuka ly'ewaka. Stella, ate oludde buno tugenda mu supermarkets za wano baba ne offer baba ne discount ne Kampala Katale ebintu ebyo ebiyina oba tuli ku nkola eneye waffe Uganda? Of course Kampala Katale ebirina weekends actually ennaku ezo tubadde ne discount ku weekends omuntu nga tulinawo discount y'amatooke nga tupima eminwe nga 7 ddira mu 10. However eyo discount eri applied ku muntu abeera azze ku dduuka. Yes, omuntu bw'ajja ku dduuka then that discount ali entitled to it. Alright, tweyanze gabana Uganda mwenna abawangaalira mu Abu Dhabi UAE bane mujje mu supporting ku bana Uganda bannamwe. Mpozi n'ekirala nga tetuna bakufundikira kozi program eri brief mukola deliveries oba omuntu alina kujja ku dduuka lya? Tukola deliveries. Actually mu Abu Dhabi tukola then outside Abu Dhabi take like 10 dirham charge. Kirala Stella kyenjagala twogereko abantu abasinga bamanyi nti bino ebintu bamanyira mu mbeera ya buyembe bamanyi nti ekifo kiri eyo kyekweke nsaba okuba ekifaananyi oba fenga Tabula Radio TV buli muntu yenna gwe tulangira oba buli muntu gwenna gwe tuleeta wano ku mukutu tuba tulina n'okutuukayo ku source naye obudde buno nga tetunnaba kutuukayo siigira omulabye ekifaananyi ky'ekifo engeri gye kifaananamu kansubire nti ne license nabyo muyina. Ennyabo sandisobodde kujja kutuula wano eno naye nfuna confidence because ekintu kye tukoze tukikkiriza nti no kiri mu mateeka kiri legalized era nga bwe nkunyonyodde mu kusooka ya interview nti it's one of a kind because it's officially legal in Abu Dhabi municipality and customs. Okay, mukwano obugambo obusembayo kwonga bakasitoma okujja okugulako. Abantu ba Abu Dhabi mwenna n'ebibuga ebiriranyeewo nsookera ddala okubeebaza kansooke neebaze Tabula TV esookedde ddala okumpa omukisa guno okutangaaza ku bantu baffe abasinziira ku mutala Abu Dhabi okumpa omukisa guno eno okutangaaza ku bantu baffe ekintu kye tubaleetedde omukisa gw'amaanyi nnyo and I cannot take it lightly. Then n'ensonga endala nga bw'ompadde omukisa okunga abantu baffe mbasaba abantu mwenna abakyala n'abaami okujja ku dduuka Kampala Katale waliwo omukisa okuba nti osobola okufuna amatooke ne weeronderamu eminwe gye wandyetaaze. Tuyina variety mpozi n'ekirala ebbeeyi yo nga bwenjogerako tulina ebijanjaalo ku kiro ewera obulungi ddira mu 12 zokka amatooke tupima mu kiro mpozi ne kyennandyagadde okutangazaamu nga sinaba kumaliriza. Abantu batubuuza nnyo nti Stella mmwe lwaki ate musinzidde ku mulamwa gwa kiro so ife togenda kujja ogambe nti Stella mumpe eminwe weegiti ku ssente bweziti naye abantu baffe twabaleetedde omulamwa nti buli kintu kyojja n'obukima tukipima mu kiro. Kiyinza okulwawo okusinkinga mu bantu baffe naye nze nkimanyi oba tukkiriza nti gye bajja kulaba nga ate kikola ki kya mugaso gye bali nga si muntu kwerowooleza nti kankwate eminwe wenti muwe nti kankwate eminwe wenti muwe wabula nga tteeka wali ku minzaani ne tugamba nti eminwe bwegiti ziba ssente bweziti eminwe 6 ddira mu 9 eyo ye kiro emu.
Yes, however tubadde tujja kwawukanako kati ne ku system ebaddewo naye nga ffe tukkiriza nti nno omulamwa gwe tuliko tuguza abantu baffe ku bbeeyi eri favorable kubanga twagala nnyo okulaba nga tubawa ekintu ekiri legit and on a favorable price. Yes. Stella, abantu ogenda kubanga obawa ku namba z'essimu ez'okufunako in case babaagala directions. Okay. Enamba esooka eri 0559 71 51 30. Enamba esooka eri 0559 71 51 30. Okay. Namba ey'okubiri eri 058 emunya emu 8805. Kanjiddemu. Okay. Eri 058 emunya emu 8805. Okay, tweyanze go mukyale namba z'essimu azibawadde mujja kuba mumukoonako ate mumanye mwenna abanayagala deliveries abanabanga mwagadde location okufuna ku mmere ng'eyo mujja kuba mumufuna. Program bwetyo bwebadde omukyala Stella nga abanjulira kampani y'empya ng'enetunda mmere y'Abannayuganda mujja tusupportinge Bannayuganda bannaffe bannange twewagire abantu ensendera bannange beewagira kati omukyala ng'ono waaba alese ekintu ng'ekyo ekitabaddeewo muno mu UAE bonna abantu abatunda ebintu babitundira mu mbeera nti atundira mu nnyumba ye naye no supermarket dduuka so mujje tuwagire Munnayuganda munnaffe ate oba oli awuyagaliza ofune yenjogere ennyangu so tujja kubanga n'edduuka tulikyalirako ate abantu tubakakase kiki kye twogerako omuweerezaawo abadde omuzira nkima Nagawa Mariam ku lwa Tawira Radio and TV.